olutambula mu Uganda eyongedde okuleetera ate ebintu eby'omulembe ku YouTube channel yaffe eno. Bingi nnyo bye tusobodde okuba nti ate twongera okuleeta ebigenda okuyamba bannaffe bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Oyinza okuba ng'olina omwagalwa naye ng'omwagalwa yakuvaako dda ali ku bibye, naye ng'ate ggwe oteekamu nnyo okulaba nga mubeera mwenna. Kale nno taasa obulamu, ffe tukulondoolera omukyala ne tumanya biki byakola, ali ku mulamwa, mugendera wamu oba yakuvaako ddoyiye birala. Oba mwami gwe eyeetaaza omukyala osobola omufuna, eyeetaaza omwami osobola omufuna, oba oli mulwadde oba oli mulamu, taasa obulamu tubikolera ddala. Era osobola okuba ku simu yaffe 0751 63 72 52. Taasa obulamu wano ku YouTube channel yaffe olutambula mu Uganda.
olutambula mu Uganda eyongedde okuleetera ate ebintu eby'omulembe ku YouTube channel yaffe eno. Bingi nnyo byetusobodde okuba nti ate twongera okuleeta ebigenda okuyamba bannaffe bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Oyinza okuba ng'olina omwagalwa naye ng'omwagalwa yakuvaako dda ali ku bibye naye ng'ate ggwe oteekamu nnyo okulaba nga mubeera mwenna. Kale nno taasa obulamu ffe tukulondoolera omukyala ne tumanya biki byakola, ali ku mulamwa, mugendera wamu oba yakuvaako ddoyiye birala. Oba mwami gwe eyeetaaza omukyala osobola omufuna, eyeetaaza omwami osobola omufuna, oba oli mulwadde oba oli mulamu, taasa obulamu tubikolera ddala. Era osobola okuba ku ssimu yaffe 0751 63 72 51. Taasa obulamu wano ku YouTube channel yaffe olutambula mu Uganda.
Olutambula mu Uganda eyongedde okuleetera ate ebintu eby'omulembe ku YouTube channel yaffe eno. Bingi nnyo bye tusobodde okuba nti ate twongera okuleeta ebigenda okuyamba bannaffe bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Oyinza okuba ng'olina omwagalwa naye ng'omwagalwa yakuvaako dda ali ku bibye, naye ng'ate ggwe oteekamu nnyo okulaba nga mubeera mwenna. Kale nno taasa obulamu, ffe tukulondoolera omukyala ne tumanya biki byakola, ali ku mulamwa, mugendera wamu, oba yakuvaako ddoyiye birala, oba mwami gwe eyeetaaza omukyala osobola omufuna, eyeetaaza omwami osobola omufuna, oba oli mulwadde oba oli mulamu, taasa obulamu tubikolera ddala. Era osobola okuba ku simu yaffe 0751 63 72 551. Taasa obulamu wano ku YouTube channel yaffe Olutambula mu Uganda.
olutambula mu Uganda eyongedde okuleetera ate ebintu eby'omulembe ku YouTube channel yaffe eno. Bingi nnyo bye tusobodde okuba nti ate twongera okuleeta ebigenda okuyamba bannaffe bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Oyinza okuba ng'olina omwagalwa naye ng'omwagalwa yakuvaako dda ali ku bibye, naye ng'ate ggwe oteekamu nnyo okulaba nga mubeera mwenna. Kale nno taasa obulamu, ffe tukulondoolera omukyala ne tumanya biki byakola, ali ku mulamwa, mugendera wamu, oba yakuvaako ddoyiye birala, oba mwami gwe eyeetaaza omukyala osobola omufuna, eyeetaaza omwami osobola omufuna, oba oli mulwadde oba oli mulamu, taasa obulamu tubikolera ddala. Era osobola okuba ku simu yaffe 0751 63 72 251. Taasa obulamu wano ku YouTube channel yaffe olutambula mu Uganda.
olutambula mu Uganda eyongedde okuleetera ate ebintu eby'omulembe. Ku YouTube channel yaffe eno bingi nnyo bye tusobodde okuba nti ate twongera okuleeta ebigenda okuyamba bannaffe bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Oyinza okuba ng'olina omwagalwa naye ng'omwagalwa yakuvaako dda ali ku bibye naye ng'ate ggwe oteekamu nnyo okulaba nga mubeera mwenna. Kale nno taasa obulamu ffe tukulondoolera omukyala ne tumanya biki byakola, ali ku mulamwa, mugendera wamu oba yakuvaako ddoyiye birala, oba mwami gwe eyeetaaza omukyala osobola omufuna, eyeetaaza omwami osobola omufuna, oba oli mulwadde oba oli mulamu, taasa obulamu tubikolera ddala. Era osobola okuba ku simu yaffe 0751 63 72 51. Taasa obulamu wano ku YouTube channel yaffe olutambula mu Uganda.
olutambula mu Uganda eyongedde okuleetera ate ebintu eby'omulembe ku YouTube channel yaffe eno bingi nnyo byetusobodde okuba nti ate twongera okuleeta ebigenda okuyamba bannaffe bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja. Oyinza okuba ng'olina omwagalwa naye ng'omwagalwa yakuvaako dda ali ku bibye naye ng'ate ggwe oteekamu nnyo okulaba nga mubeera mwenna. Kale nno taasa obulamu ffe tukulondoolera omukyala ne tumanya biki byakola, ali ku mulamwa, mugendera wamu oba yakuvaako ddoyiye birala, oba mwami gwe eyeetaaza omukyala osobola omufuna, eyeetaaza omwami osobola omufuna, oba oli mulwadde oba oli mulamu, taasa obulamu tubikolera ddala. Era osobola okuba ku simu yaffe 0751 63 72 55. Taasa obulamu wano ku YouTube channel yaffe olutambula mu Uganda.